bwetogera kati ng'omukulu Frank Gashumba awamu ne mukwano gwe Pastor Aloysius Bujingo balemeddwa okwennyonnyolako mu kkooti era nga omulamuzi wa kkooti enkulu tabadde mubi n'abasindika ku alimanda webanafuna ebyokwennyonnyolako ku ttemu erigambibwa nti lyakolebwa ku mukulu Pastor Aloysius Bujingo era ng'ono ate oyinza obuuza nti omukulu Gashumba abiyingiriramu wa. Gashumba abaddewo ng'omwogezi wa Pastor Aloysius Bujingo era nga kyabadde ayogera kindiketinga nti bayinza okuba baali mu mpango abantu babiri abaali bakizannyira mwami mutabani wa mukulu abaali bakola ki gwe nange nze naawe ffenna ansa tetugimanyi naye nga byebyo ebiva ewa sayidi yaabwe si birungi nnyo era nga tukusuubiza nti bano baba nga bakola olukwesike batte omuntu bagenda kukifuuwa bakizza munda. Manyi sometimes abantu bano beefuula abagezi, abantu bano beefuula abategeera, abantu bano beefuula nti nno be balina okutegeerera bannayuganda bonna era bwe balowooza nti bavandimwe nti Uganda yonna ewatali muvandimwe munnange Uganda tejja kutereera naye kakati tubakutte we tuyinza kubatwala ate nga bino tubaali tubibagamba ebbanga lyonna nti mwegendereza abantu mubalekere ekitiibwa kyabwe bannayuganda beetegeerera temulowooza nti nno mmwe mugenda okutegeerera bannayuganda bonna munnange nga tebatufaako munnange nga balaba oba tulaali ne muhoozi n'ababaayo kyabalimba n'abawa akasente anti omanyi bwe boogezi be munnange ebyabwe biba biteredde naye kakati bagenda kukifuuwa bakizza munda. Ffe abantu abasinga tubabuulidde, abantu abasinga tubagambye ebigambo, abantu abasinga tugezezzaako ekyokukola okuba directing ne tubagamba nedda kino bannange kikyamu kino kituufu n'okubategeeza nti bannange mutambulire wamu mwakimanye nti nno this is Uganda ate Uganda yaffe ffenna temulowooza nti nno Uganda ya Museveni n'abantu be abantu abamu kibalemye okutegeera mukiremye okukifuna obulungi ne kati we tugenda mu maaso n'okukola ebintu bino ne tulaga abantu ne tulaga ensi nti bano baffere bajja tubbamu kasente gwe omuntu wa wansi ali eyo baasika kyapati bookola mulimu ki naye ng'okimanyi nti nno bano baffere muganda wange nnyongera okujjukiza nti abafere abo boolaba bagenda kukozesa ensobi nnyingi era oyinza naawe leka omenyesezza n'amateeka gwolwaliro tola nti weekend its family day esibeera mu bino bintu byamu bya social media ku weekend ugeze nakumenyesa amateeka nsooka nanayagana nabakooye muli babi mbeera wano nemwefuula omuntu omu akwagala nakusuddiza nakufuula akwagala naye nemugenda mu kuziika nakutunuulira ng'olina ebiwundu mu mugongo naye natajja kuga nti owaayo amabo geesigamye ogakosa nzi muli babi naye nga adde wano akutijjisa aganya asobola kuga nti owaayo amabo ogakosa ogeesigamye nabakooye n'okusinziira ku ntuna y'omusajja oyo muloza ebiwundu tebyavudde mu mugongo kati bimuli ku mutima omanyi nawe muba mu weekend amawulire g'okubika kasita gajja bannange buno obusajja obubiri Pastor Bujingo ne Frank Gashumba busaana kubwa munda kubanga kati butandise okudibaga case kabadde jo ku TikTok live olwaliro kakedde ku radio station oba radio 4 oba radio what ne kagamba nti ebyasi ebyakuba ichuli byebimu byebyasi ebyakubani ebyakubye Pastor Bujingo emundu eyatayisima yemundu yeyassa omusirikale wa Bujingo nga bamachinze ballistics ziri Yes, obulaba kesi bubutandiso jita kuba kyosooka okwebuuza what do these two people have in common ichuli ne Pastor Bujingo bonna bawagira muhozi bonna ba defending Museveni agezaako ku justifying ekibozi kyabwe kesi bajitte lwaki kugamba nti obusajja bunene bombi buyina kuba muki buyina kuba mukomera nga quoting ebigambo by'omwogezi wa police owesigire
yagamba nti polisi yasookera wa mu ddwaliro e Mulago n'eryokejjako crime scene. Twesanga nti wabaawo obuzibu awantu polisi nga biseera ebisinga tennatuuka kuwona ojjukira twasookedde mu ddwaliro okulaba bwali ate ne tuddayo ku siini awabadde twasanze abantu nga n'ebisosonkole baabikuttedde ebyamasasi. Polisi okukwata ekkubo okugenda ku ddwaliro n'eryokejja ku crime scene tebansirwa ate kusooka ku crime scene ate n'eryokegenda mu ddwaliro. Kitegeeza bwebanga yasooka genda mu ddwaliro yali temanyi crime scene eri luddawa. Kwe kusookera ogenda mu ddwaliro n'eryokemanya crime scene waweeri. Naye ebyo ebimanye etya nga Frank Gashumba amaze kupostinga ku Facebook. Naye nga yapostinga ku ssaawa 5 jukira omusajja batugamba nti bamulumba ku ssaawa 3. Ensi yonna nga temanyi. Frank Gashumba na breaking eggulire ku ssaawa 5. Always ebiseera byonna awantu owabadde nga bakubiddewo omuntu w'amasasi bakirolo be babeera ne breaking news gw'abantu ne bakubirawo omuntu amasasi 10 emmundu n'etokoteraawo amasasi 10 ne gavuga. Bulijjo bakirolo be batuwa breaking news ne babanga bakirolo tewali abreakinze mawulire in a busy town nga bawala katawo nawe bamukubira wagawe bamukubira ne bamukuba ku ssaawa 5 ng'abantu baawo tebamanyi n'agenda mpaka mu ddwaliro okuva ssaawa 3 ng'ensi tennamanya. Then Gashumba asule bunga yategeeza ensi. Is that normal? Mwete mukimanyi nti bulijjo bakirolo abaze okulolobalirawo bakubidde omuntu be batera tuwa amawulire oyina yaki ekifaananyi kya kirolo yena nga obaka video nga balaga nti waneno wabaddewo abakuba amasasi tebaliiwo. Byonna byonna batugaba eyewitness bali mu mboozi nti polisi yagenda neraba eyewitness polisi yagenda ne bannamawulire ne bagenda wa eyewitness balina otuwa amawulire ku ssaawa eyo yennyini. Naye amawulire Gashumba yagatuwa ssaawa 5. Lwaki Gashumba yagatuwa? Polisi neberanga eyo mu kitundu tetegedde ku byasi bivuze. Omusajja yena alina bw'ofuna ebizibu nga Bujingo be yali afunye nti osimattusa okuttibwa osooka kutegeeza ku bantu bo. Notegeeza bw'otategeeza maama wo osooka kutegeeza mukyala wo naye n'atagamba ku kikyala kye kimakula ekiwooma nga akaloddo. Omusajja alina media house number neta breaking amawulire n'atategeeza ku polisi. Wabula Gashumba n'abeeranga yatutegeezezza ffenna ensi. Is that normal? Mbwe nkugamba nti abasajja bano basaaka kusooka kuba munda ng'owakana. Omusajja asula ebbunga n'asooka abantu bebbawala katabo n'okumanya. Ate polisi n'ekugamba nti ebisosonkole twabisanga babikwatiridde. Nga babikwatirira batya? Babikwatirira dde nga nabo bennyini baali tebamanyi. Lwaki babikwatirira tewaliwo kamera zikwata nga bulijjo bwe kibeera nti abantu abasookawo nga polisi tennajja be bantu ababadde abawulidde abaawa ab'oku kitundu be basooka ne balikodinga ebibaddewo social media n'ebifuna. Naye omusajja ne bamulumba ku ssaawa 3 eryo n'ebbanga ng'eggulire terina breakinga ne libreakingira ku ssaawa 5. Duration eyo yonna kyekyaliwo. Lwaki tetwafuna mawulire era Frank n'aga breakinga nga bwe yatugamba nti eya breaking eggulire. Ndi mukwano nnyo gwa Pastor Bujingo oyo, we are like a family. Era nze na breaking amawulire g'okuba Bujingo oyo. Bw'otugamba nti gwa breaking eggulire kitegeeza wali breaking ensi yonna yali temanyi. What stopped this kirolozi? Be mugamba abaliwo ku crime scene abakwatirira amasasi lwaki tebabipostinga ku social media ensi yonna n'emanya. These people should be behind the bars. Please General Otafiire, Mama Namboze, Mweba Minister ba Internal Affairs, abasajja bano musoke mbakube munda batta case bataniso tusiriwaza musoke mubatukubire munda ensosoke police esoke enonyereze wadde tutuna nnyo kyamanyi tugisuubiramu ne Bujingo ne Frank Gashumba busana kubwa munda kubanga kati butandise okudibaga case kabadde jo ku TikTok live olwaliro kakedde ku radio station oba radio 4 oba radio what ne kagamba nti ebyase ebyakuba ichuli byebimu byebyasi ebyakubani ebyakubye Pastor Bujingo emundu eyatayisima yemundu yeyasse omusirikale wa Bujingo nga bamachinze ballistics ziri bazi machinze obulaba kesi bubutandiso jitta kuba kyosoko okwebuuza what do these two people have in common ichuli ne Pastor Bujingo bonna bawagira muhozi bonna ba defending Museveni
agezaako kujustifyinga ekibozi kyabwe kesi bagitte. Lwaki nkugamba nti obusajja buneeno bombi buyina kuba muki buyina kuba mukomera. Nga nkwotinga ebigambo by'omwogezi wa poliisi Owesigire yagamba nti poliisi yasookera wa mu ddwaliro e Mulago n'eryoka ejja ku crime scene. Twesanga nti wabaawo obuzibu awantu poliisi nga biseera ebisinga tennatuuka kubona ojjukira twasookedde mu ddwaliro kulaba bwali ate ne tuddayo ku siini awabadde twasanze abantu nga n'ebisosonkole baabikuttekuttedde ebyamasasi. Poliisi okukwata ekkubo okugenda ku ddwaliro n'eryoka ejja ku crime scene tebansirwa ate kusooka ku crime scene ate n'eryoka egenda mu ddwaliro. Kitegeeza bwe banga yasooka genda mu ddwaliro yali temanyi crime scene eri luddawa. Kwe kusookera ogenda mu ddwaliro n'eryoka emanya crime scene waweeri. Naye ebyo ebimanya etya nga Frank Gashumba amaze kupostinga ku Facebook. Naye nga yapostinga ku ssaawa 5 jjukira omusajja batugamba nti bamulumba ku ssaawa 3. Ensi yonna nga temanyi. Frank Gashumba na breaking eggulire ku ssaawa 5. Always ebiseera byonna awantu owabadde nga bakubiddewo omuntu w'amasasi bakirolo be babeera ne breaking news gwa abantu ne bakubirawo omuntu amasasi 10 emmundu n'etokoteraawo amasasi 10 ne gavuga. Bulijjo bakirolo be batuwa breaking news ne babanga bakirolo tewali abreakinze mawulire in a busy town nga bawala katawo nawe bamukubira wagawe bamukubira ne bamukuba ku ssaawa 5 ng'abantu baawo tebamanyi n'agenda mpaka mu ddwaliro okuva ssaawa 3 ng'ensi tennamanya. Then Gashumba asule bunga yategeeza ensi. Is that normal? Mwete mukimanyi nti bulijjo bakirolo abazze okulolobalirawo bakubidde omuntu be batera otuwa amawulire oyina yaki ekifaananyi kya kirolo yena nga obaka video nga balaga nti waneeno wabaddewo abakuba amasasi tebaliiwo. Byonna byonna batugaba eyewitness bali mu mboozi nti poliisi yagenda neeraba eyewitness, poliisi yagenda ne bannamawulire ne bagendawo eyewitness balina otuwa amawulire ku ssaawa eyo yennyini. Naye amawulire Gashumba yagatuwa ssaawa 5. Lwaki Gashumba yagatuwa? Poliisi nebeera nga ey'omu kitundu temanyi tetegedde ku byasi bivuze. Omusajja yenna alina bw'ofuna ebizibu nga Bujingo be yali afunye nti osimattusa okuttibwa osooka kutegeeza ku bantu bo. Notegeeza bw'otategeeza maama wo osooka kutegeeza mukyala wo naye n'atagamba ku kikyala kye kimakula ekiwooma nga akaloddo. Omusajja alina media house namba n'etabreaking amawulire n'atategeeza ku poliisi. Wabula Gashumba n'abeera nga yatutegeezezza ffenna ensi. Is that normal? Mbwe nkugamba nti abasajja bano basaaka kusooka kuba munda ng'owakana. Omusajja asula ebbunga n'asooka abantu bebbawala katabo n'okumanya. Ate poliisi n'ekugamba nti ebisosonkole twabisanga babikwatiridde. Nga babikwatirira batya? Babikwatirira dde nga nabo bennyini baali tebamanyi. Lwaki babikwatirira tewaliwo kamera zikwata nga bulijjo bwe kibeera nti abantu abasookawo nga poliisi tennajja be bantu ababadde abadde abawulidde abaawa ab'oku kitundu be basooka ne balikodinga ebibaddewo social media n'ebifuna. Naye omusajja ne bamulumba ku ssaawa 3 eryo n'ebbanga ng'eggulire terina breakinga neri breakingira ku ssaawa 5. Duration eyo yonna kyekyaliwo. Lwaki tetwafuna amawulire era Frank n'aga breakinga nga bwe yatugamba nti eya breakinga eggulire. Ndi mukwano nnyo gwa Pastor Bujingo oyo, we are like a family. Era nze na breaking amawulire g'okuba Bujingo oyo. Bw'otugamba nti gwa breaking eggulire kitegeeza wali breaking ensi yonna yali temanyi. What stopped these kiroloozi? Be mugamba abaliwo ku crime scene abakwatirira amasasi lwaki tebabipostinga ku social media ensi yonna n'emanya. These people should be behind the bars. Please General Otafiire, Mama Namboze, Mweba Minister ba Internal Affairs, abasajja bano musooke mubakube eyewitness. Poliisi yagenda ne bannamawulire ne bagenda wo eyewitness balina otuwa amawulire ku ssaawa eyo yennyini. Naye amawulire Gashumba yagatuwa ssaawa 5. Lwaki Gashumba yagatuwa? Poliisi nebeera nga ey'omu kitundu temanyi tetegedde ku byasi bivuze. Omusajja yenna alina bw'ofuna ebizibu nga Bujingo be yali afunye nti osimattusa okuttibwa osooka kutegeeza ku bantu bo. Notegeeza bw'otategeeza maama wo osooka kutegeeza mukyala wo naye n'atagamba ku kikyala kye kimakula ekiwooma nga akaloddo. Omusajja alina media house namba n'etabreaking amawulire n'atategeeza ku poliisi.
wabula Gashumba n'abeera nga yatutegeezezza ffenna ensi. Is that normal? Mbwe nkugamba nti abasajja bano basaaka kusooka kuba munda ng'owakana omusajja asula ebbunga n'asooka abantu bebbawala katabo n'okumanya ate poliisi n'ekugamba nti ebisosonkole twabisanga babikwatiridde nga babikwatirira batya babikwatirira dde nga nabo bennyini baali tebamanyi. Lwaki babikwatirira tewaliwo kamera zikwata nga bulijjo bwe kibeera nti abantu abasookawo nga poliisi tennajja be bantu ababadde abawulidde abaawa ab'oku kitundu be basooka ne balikodinga ebibaddewo social media n'ebifuna naye omusajja ne bamulumba ku ssaawa 3 eryo n'ebbanga ng'eggulire terina bureekinga neri bureekingira ku ssaawa 5 duration eyo yonna kyekyaliwo. Lwaki tetwafuna mawulire era Franka n'aga bureekinga nga bwe yatugamba nti eya bureekinga eggulire. Ndi mukwano nnyo gwa Pastor Bujingo oyo, we are like a family. Era nze na breaking amawulire g'okuba Bujingo oyo. Bw'otugamba nti gwa breaking eggulire kitegeeza wali breaking ensi yonna yali temanyi. What stopped this kiroloozi? Be mugamba abaliwo ku crime scene abakwatirira amasasi lwaki tebabipostinga ku social media ensi yonna n'emanya. These people should be behind the bars. Please General Otafiire, Mama Namboze, Mweba Minister ba Internal Affairs, abasajja bano musoke mbakube munda batta case bataniso tusiriwaza musoke mubatukubire munda ensosoke police esoke enonyereze wadde tufina nnyo kyamanyi kye tugisuubira. Bano abafera babiri bonna beetaaga kugenda mu kkomera era bano singa tubadde mu nsi etegeera mu nsinga etegeera bano abafera babiri singa bonna bali mu kkomera kubanga obufere bwe bakozeseza okufera bannayuganda bugenze ku ddala ery'ewaggulu naye nga tumanyi nti one time abafere bano bajja kukwatibwa bajja kunnyonnyola batta batya omuntu bajja binnyonnyola nze tubabuulira. Tetusobola bavaako awo bwe tutyo tetusobola era temukisuubira nti tugenda bavaako tulina obbalemerako paka yetubalabisa. Tulina obbalemerako paka yetubalabisa. Mugenda kuzanya katemba mumaleyo naye twongera obbajjukiza bannayuganda tuli bagumu otereka obujulizi tebuggwaawo ate obujulizi tebwekweka. One time obujulizi bulivaayo amazima galyogerwa. Bujingo yataatya omuntu yamutugumbula yamufumita kiso yamutuga yamuwa butwa ebintu ng'ebyo byonna tujja funa enkomekerero yaabyo. Tujja tubeera bakakamu for moment but tusuubira nti byonna bijja kutereera buli kimu kijja kuggwa bulungi era tujja kuba bulungi.